excuse me. Can you imagine? Lecture bamukutta amatayi, lecture bamutuza amatayi, lecture ino student muwala omuwala akutte lecture amatayi ng'ensonga neva kuki generation Z eno bannanga abaana betuzadde omuwala akutte lecture amatayi naye ng'ensonga emukwatisa amatayi ogimanyi wano wetulaga 2025 Katonda waffe eka yamanyi. Student akutte lecture amatayi ng'ekikwatisa lecture amatayi musajja wattu teyelwaneko musajja wattu emikono ali wati bannange ba student banne bagezezaako mutaasa lecture ne bamugamba owaaye ta lecture waffe omusajja omuswaza naye ng'omusajja teyaswadde dda nga kinno ekimukwasa amatayi. Omanyi nga onoobeera awo ku campus okitegeera ono mwala yabadde akola ka TikTok video ke oba ka Snapchat oba yagateeka ka video ku status ng'ali mu kukwata naye nga waali we wali ekkubo kwe gati nga onooteeka ate essimu n'oyimira waneeno kati ng'omuntu okuyitawo bamya n'okugamba excuse me nga onoobeera awo mu town mu kafunda n'okuona ku muntu ku kibeeka n'omugamba owaye kampetewo fast katini kwe gamba okulaga omuntu mbu awo waali alina okuyita lecturer nga gy'akoona ku mwana muwala ng'amugamba excuse me nira we yamukonye kwati lecturer n'asobola okubeera ng'ayitawo. Okusala mu video ya student gye yabadde akola TikTok video ye omugambo oti excuse me ng'atandise okubeera ng'akola TikTok kyekyakubisiza lecturer kyekyamukwatisizza amatayi lecturer kyekyamuyisizaamu empi ku matama kujja nga nkola TikTok video n'ongamba excuse me eno generation simanyi nakumanya nageza okuddamu olaba akatambi akalala nga lecturer ali mu bbanga bamusitudde mu bbanga ali eri ku ceiling ba student bane bagezaako okuwooyawooya omuwala bannange lecturer mulekebwe lecturer musonyiwe nga wa omwana akyabiwulira nga lecturer ali mu bbanga omwana amukutta amatayi paka bamwegayiridde mukazi wattu lecturer bagenza okugera okumuwooyawooya nga takyawera nga naye kenyini yeebuuza ki kyenkoze kumbe kyeyakoze yakikoze wali eri ng'omwana ayingira mu excuse me oŋŋamba otya excuse me naye abaana betuzadde simanyi nakumanya generation Z olaba generation Z yeri bwetu kati ate olwo Katonda wange kanzire mbafunire information endala naye bannange tweddeko n'empisa mpaana lecturer bamusitudde mu bbanga ngenzi olaba bamutadde ku ceiling waggulu bagenza okumuta ba student abala ne bamukwata omwana ddamu n'amukwata amatayi ogenda okugira nga lecturer taata wa muntu musajja alagira ddala mbu mukulu ayinza n'okubeera mu ttulu bali aba professor kangende nkuleka information endala kyonna okola subscribing nga nokozesa Max Media ngende notification bell tojja kubeera ng'omissinga updates naddala nga zino gweyagala okubeera ng'olanga naffe otukulako obukubizi ku enamba y'essimu ebisigadde nawe bitulekera.